Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere. Kino kyafaayo. Ku mulembe gwa Kabaka Nakibinge yafuna okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo olw'ebitundu bya Buganda bingi ebyali biwambiddwa Abanyoro. Kabaka Nakibinge yafuba nnyo okulaba ng'afutiza Abanyoro era okulaba nti agoba Abanyoro mu Buganda abaali basazeeko ebitundu bya Buganda ebingi ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Naye njagala okutegeeza Nakibinge olw'okuba nti yali kabaka wa Buganda yalwanyisa amafumu ne gamuggwako, mukyala we Nannono n'asongolera abalwanyi emmuli nazo ne zibaggwako era weewaava okumuyita Nakibinge omulwanyi emmuli. Wabula baamulagirira omulwanyi omuzira, ng'omulwanyi oyo yalina kugenda kumujja Ssese ewa Wannema. Omulwanyi oyo yali mwana wa Wannema gwe bayita Kibuuka ky'omubaazi oba Kyobe. Kaakati ffe gwe twakazaako erya Kibuuka Omumbaale, Nakibinge yaleeta Kibuuka Omumbaale okulwanagana n'Abanyoro. Era Kibuuka Omumbaale n'atongozebwa okuba omuzira wa Buganda olw'okuba nti Abanyoro baali bakakkanyiza ebitundu bya Buganda ebisinga obungi era nga babisazeeko era nga bayitirivu obungi. Abaganda balaba nga Kibuuka Omumbaale yagenda okufufumya Abanyoro. Mbagamba ebigambo bino, abazira ba Buganda ababawo ku buli mulembe tebabeera babiri oba basatu. Buganda eba n'omuzira omu gwemanyi nti ali banunula, era ng'oyo mukwatako mwana wattu ebiddirira abantu bonna bakyankalana. Kubanga ne ku mulembe gwa Kabaka Nakibinge Kibuuka Omumbaale ke kaali akati k'ekibiriiti Buganda ke yali esigazza. Era y'ensonga lwaki Kibuuka Omumbaale bwe yattibwa ku mulembe gwa Kabaka Nakibinge Abanyoro ne bamutta. Ekyalo kwe battira Kibuuka Omumbaale, ekyalo ekyo kiri Mbaale Mawokota ku butaka bw'Abendiga. Abaganda baateekawo ekikwekweto okunoonya buli Munyoro yenna gye yali. Era Abanyoro bangi baabafufumya, bangi battibwa nga babalanga okutta Kibuuka Omumbaale. Era Omuganda obusungu bwamukwata bungi nnyo olw'okufa kwa Kibuuka Omumbaale. Era ne batandikira ddala okwewala Abanyoro. Era mwawuliranga n'enzizi nga tezisenwako Munyoro. Kwegamba empalana y'Abanyoro n'Abaganda awo yatandikira lwakutta kati kaabwe ak'ekibiriiti aka Kibuuka Omumbaale. Era ekyalo ekyo Mbaale byaffe bitugamba baagobako Abanyoro bonna ne kusigalako Abaganda abasengejje. Kwe kwava n'enjogera oluusi gye mwogera egamba nti ndi Muganda wawuwa w'Embaale, olw'ensonga ku kyalo Mbaale tekwasigalako muntu yenna wa ggwanga ly'Abanyoro, kwasigalako Baganda basengejje nga babalanga okutta Kibuuka Omumbaale. N'olw'ensonga eyo ebiseera ebisinga omuntu yenna abantu kwe basibidde olukoba nga ke kati k'ekibiriiti ke basigazza senga kabavaako naddala olumbe lwonna gye luba luvudde oba ne baluwoozaamu nno abantu bano be badeetedde akati k'ekibiriiti ako okuzikira, munnanga wabaawo okulya n'okukomba essuwaani. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere ntumiddeko mukadde wange Reverend Father Ben Lutayansi Bambi ebungereza awo, era weebale nnyo okwagira nteekateeka na misomo gyange gino. Ndi Kasaraba 256 751 4769. Ayi Ssaabasajja Kabaka, ekifundikwa kyaffe eky'obuwangwa n'ennono ebyaffe eby'Abaganda wangaala.